Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga atuuse ku ofiisi za Nare Namulanda okwongera okunnyonnyoka enkola y'okugattirira ebirime wamu n'okuzaazisa ebika by'ebisolo eby'enjawulo. Kadaga asoose kulambula amagezeserezo ziyite laboratories ez'enjawulo gye bagattira ebirime bino. Ono abadde akulembeddemu abalimi n'abalunzi ab'enjawulo okuva mu bitundu by'e Busoga. Speaker Kadaga ategeezezza nga bannayuganda bwe basaanye okwejjamu endowooza nti ebirime ebirongooseddwamu tebirina kalungi konna kubanga basobola okubikolamu ebintu eby'enjawulo okusobola okwejja mu bwavu. Wabula asabye ababaka okwongera okusomesa abantu baabwe ku bintu bino. Naye nga omuntu wawula ekigambo gye ndeetisaga batukoze bubi, so ekintu ekirina okukinyonyola abantu nti waliwo ebintu ebirungi ebiva mu bukugu ate nga abasantisi baffe bafuba bakola omuntu nakola emisana nakola ekiro kale tulina okubawa amaanyi butandisa waffe okunyonyola abantu ensonga ya modification. Akulira ekitongole kya National Agricultural Research Organization NARO, Ambrose Agona yemulugunyiza eri Speaker ku kawaayiro namba 35 ku tteeka erirungamya enkozesa y'ebirime ebigattirire akalambika nti buli munnassaayansi yenna alina omukono ku kirime kyonna ekiba kiyiyiziddwa abawa kubonerezebwa singa ekirime kino kibaako obulabe bwonna bwe kituusa ku bantu. Etteeka eryogerwako lirinze President kuliteekako mukono. It's like you're saying move very fast but the legs have been tied to the point whereby even our partners in development who have devoted that time and made significant actually contributions are saying, what's this all about? Ensonga yatwala ennaku obanga mukaaga nga tetukizaganya era tuyise ebirala byonna ne kasigalawo. Naye era abaze mulaga nti engeri kitwakayisaamu kibakosa tibajja kuggwamu amaanyi omuntu waga nti govunaanyizibwa kiba demotivatinga. Okuteekamu akawaayiro ka strict liability kyatiisaamu abascientist. Kibanga bw'ogamba nti abasawo mwenna emulago omunaalongoosanga omuntu n'afa mwe mwennyini mwenaabanga babuvunaanyizibwa ku muntu oyo afudde. So oba otiisa omusawo okujjanjaba omuntu nakino bwe kiri ku science ne agriculture. Ye minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Vincent Bamulanga Kisempijja ategeezezza ng'eggwanga bwe lyeyongedde okufiirwa bannasayansi abawerako eri amawanga amalala olw'omusaala omutono ogubasasulwa. The best are trained here. You have the best PhD holders, scientists, but you know how much one can really. They are not deployed because we don't have enough resources. Twagezaako ku luli naye engeri gye kyajjamu kyali nga kirabika ng'ekisosola. Kati ne tugaa nti tetujja kubikola teeka lisosola abantu ba Uganda tufune engeri endala bamwongere bonna. Kati buli vunaanyizibwa buffe kwogera nsonga ya kwongeza bonna abasayitisi bafune n'abalala bafune. Ye omubaka w'ekitundu kino Robert Kasule Ssebunya mwennyamivu olw'abagagga abeefunyiridde okubba ettaka eryateekebwawo bannasayansi okweyambisa okukola okunoonyereza ku birime n'ebisolo. Research stations zino zeetaagizibwa nnyo never than before kubanga ne climate change nayo etukolako ng'eggwanga. So ettaka lino tulireke erya research nga liyingidde okumpi n'ekibuga tulireke ba research scientists balikolereko ate tuleme kuliwa abantu kukolerako bintu bya busuubuzi. Mu ngeri y'emu abannaro baliko ekika ky'ente kye baaguze okuva mu ggwanga erya Denmark okwongera ku bungi bw'amata mu ggwanga. Buli nte egula dola za America 50,000 bwe bukadde bwa siringi za kuno nga 185, wabula abannaro bali mu nteekateeka kuguza balunzi ba kuno amazzi agazaala agazivaamu okusobola nabo okufuna ku lulyo luno. Kati embryos ezo tusobola okuzipreparinga zo ne tuba nga zetuteeka mu nte z'abalunzi mu kifo ky'okugamba nti tumuguze ente namba kubanga eri very expensive naye nga buli nteemu tusobola okugyamu embryos nga 100 buli mwaka. Abannaro era bategeezezza Speaker ng'ensimbi eziteekebwa mu kunoonyereza ku nkuza y'ebirime ebirongooseddwa bwe zikyali entono ddala era ne basaba mu mbalirira ejja balowoozebweko okusobola okutumbula emirimu gyabwe. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.